Seke Sandy agadde kubuusa maaso aka Prima Geostedy yabadde ne concert ye olunaku lwajjo which was very successful. Nafunye chance okubanga mpitawa bwenti naye abantu bamuwagidde nnyo okusinza kye yabadde ayagala because it was just a dinner ate yafunye abantu be. It was the 4th edition. It was very successful. It was very beautiful. Prima Prima nze namulabyeko ekiro kyonna nnaku bbiri mabega nga ali mu nteekateeka ndowooza bamukwasa ebyokubeera ku organizing team era yabaddewo ne bamika sure nti batimba bifaanana bwe bityo ebintu bwe bityo ne waba akatambike mbadde mutambuze ennyo ku TikTok akalimu Prima nga awaayo ssente n'omukyalo oli omulala omwana ow'obuwala oli omulala era naye maama wa mwana naye nga awaayo ssente ne mubisala ne musala bye mwagala ke akalabiddwako nga Prima maama wa wana ateekamu omudidi awo okitegeera kiba birungi okuba n'omukyala nga alinamu ssente n'omulala n'ayimuka aveeyo okusinziira ku vidiyo eno saagala kujajinga bantu bano vidiyo eno okusinziira kuba abantu bamunye salamu obutonotono ne batatulaga biriwo ebirala gye biba bivudde naye ntegeezeddwa nti omwala ono yadde ate agenda mu maaso bambi okubanga awaayo ssente ate ne bamugaana okubanga agenda nga bawusa n'amukugira okubanga agenda mu maaso naga kati nfaaki n'akwata ssente nti aziwe taata wa Geostedy kati abala kye badde bagamba lwaki talina mpisa lwaki tafukamira nsaba tusooke tulindako jajinga abantu bana according to the video kana katono ke twalabyeko naye ebisingako wano nkonyeko bikoone ebisingako wano tujja kuba tubiraba mu kawunyemu 360 tata wa Geostedy yoyo omwana nayimirira n'amuwa akasente ako ndowooza bayadde mwana yagenda afuwe ssente ebintu bwe bityo naye Geostedy webale kola show webale kola show yabadde nnungi abalabye boogedde n'ebirala engeri obudde gye bumpeddeko sagala kuwa kyange njagala tukiyinza okitandikirako olunaku olwenja n'okulaba ebisingako awo naye nga bambi mwenna mwebale kubeerawo ekira kye mba temwerabira ono ye Hasani kati yafuuka Haji olaba ebirungi ebiri mu kufuuka Haji obeera ali ng'otunula ku maalizo maali eyasooka eneyo eneyina kimutabani eri eyina abawala babiri eri ereeta n'endala esomba so kyonna kyekiri tubirinde mu kawunyemu this is not I'm not in the right position to talk about this for now because obudde bumpeddeko naye mbagaliza akaseera